njala tugende maaso. Alright. Akaloozo ka leero njala kagende buli muntu yenna atera okungoberera ku mitimbagano egy'enjawulo. Njala kugamba nti ekijjo manyi kinyaga bitono we ngenda okujja akaloozo ka leero ngenda kajja mu lugero lugamba nti ekijjo manyi kinyaga bitono. Lwaki kinyaga bitono? Ebiseera bisinga ekintu bw'oba okimanyi bw'omanyi ekintu ekinaabaawo n'ekinaakutuukako wattu tekitwala bingi nnyo kubayita okwetangira. Mu bulamu bwaffe ng'abantu Katonda yatukola n'atujjuza buli kimu n'akitulekera awo. Waliwo embeera gye tulina mu bulamu gye bayita etulabikira abantu abasinga obungi temugivaako oba kwe tuyita mu luzungu wandigiyise warning, nze nagiyise instincts. Buli muntu mu nsi yonna naddala mwe bakaddugala mulina embeera eyo temusobola gyekenneenya na gyetegereza nti ebeera beina kyekulabula. Nazzi kuno bajjajjaffe n'Abaganda baafunanga obubonero obulaga nti ekintu kino kigenda kugwawo, era bwe kiba kigenda kugwawo n'afuna akabonero ako. Ebiseera bisinga baasazanga bye bagenda okukola kubanga kulabula ekigenda okujja. Obufunze buli muntu njala kusaba ebiseera bisinga oba osaba oba tosaba Katonda wabeera nawe essaawa 24 wepo n'emyoyo gy'abajjajjaabo ne bazadde babaakusookayo nawe gy'olina okugenda oluvannyuma bakutambulirako buli kaseera okukulabula obulamu babukwolekedde. Naye twesula egwa naggama ne tutatera kukola ki? Kugoberera bintu ebyo era tufuna ebizibu bingi nnyo. Naye gwe muganda wange ali awo njala kugamba nti ebiseera bisinga bw'ofunanga instincts oba okwekengera oba ekintu kyonna ekikulabula ku kintu wattu tokolanga kintu ekyo kisazzemu wakiyimirize. Buli muntu wali ofunyeeko ekintu ekikulabula nti ekintu kino kyogenda mu kikyamu naye n'oweesula gwa naggama n'okomekkeriza nga ofunye ebizibu bitya. Bw'obanga ogenda okukola ekintu ne weekengera ekintu ekyo oba n'obako ekintu ekikuwugula okujja ku kintu ky'obadde ogenda okukola, tekuba kusalawooko, tekuba kutegeerako. Gaba maanyi ga Katonda kulabula nti ekintu kyogendako kyandikuviiramu obuzibu oba kyo kyandikufuukira obuzibu. Edda abantu abeefumiitirizanga baalekanga ebintu ebyo. Naawe njala kutegeeza abafunye ebizibu eby'enjawulo ekizibu ekyo kigenda okutuukako nga waliwo okulabulwa kuwafuna gwe kwotaafaayo kutegeera nti bandabula kuba nafuna okulabulwako mu ngeri oba emu endala. Gwe kennyini osobola okujjirwa okulabula instincts n'otafaayo ogenda otuuka noga nti ekintu kino ninga ngeri yategeddeko nti kigenda kubeerawo. Buli lw'owulirako nga weeyogeza nti ekintu kino kituusewo ninga ngeri yabadde akitegeddeko nti kigenda kubeerawo. Mu ntandikwa yakyo kyewategeddeko ekyo kyewafunye mu mubiri gwo oba okukwolesebwa okwo gye tuyita instincts kitegeeza nti ebiseera ebisinga bufumitirize nti ekintu ekyo bwe kituukangawo ebiseera ebisinga ky'obadde ogenda okukola sooka okiyimirize oba kisazzemu wakiviireko ddala. Otherwise abantu abasinga omungi munenya Katonda oba munenya bantu bannammwe naye ng'ekintu ekyo Katonda aba yakulabudde nti ekintu ekyogendako kikyamu oba tokikola. Gobo vwene weerongozaamu ate bannange ekintu kyatuuse nadde nakirowoozezaako nti kikyamu oba nakirowooza nti kigenda tuukawo. Ezo ze tuyita instincts. Katonda atambula naawe. Empewo z'abajjajjawo zitambula naawe. Okwagala kwonna ekisa kya Katonda kitambula naawe lwakuba mwebuzaabuza nga bafuka banaaba. Buli obanga ogenda okukola eki n'ofuna ekikutataganya ekikujja ku kintu ekyo kiveeko. Nkiddamu buli obanga ogenda okukola ekintu n'ofuna ekikuwugula okujja ku kintu ekyo kiveeko. Wabeerawo obulamu bukirimu oba obulamu bukwolekedde mu kintu ky'ogenda okukola. Oyo Katonda gwe lutambula naye gw'owuza nga Katonda ngenda Musa tolisanga Katonda okugjako olunaku lw'olifa lw'olimanya Katonda waali. Wabula Katonda w'otambula naye buli lunaku, bajjajjaabo otambula naye buli lunaku. Ne bakuwa obubonero obukulaga nti kino kikyamu kino kituufu. Wabula gwe n'owalaza empaka n'ofuna ebizibu byo. Ke kabadde akaloozo kaaliwo nti buli lw'ofuna ekintu obadde ogenda okukola ekintu n'ofuna ekikudistractinga oba ekikuwugula ku kintu ky'obadde okola ekintu eky'omuze kiveeko. Oba ne weekengera kye bayita okwekengera nti Nazzikuno edda bw'obanga ofuluma
ng'ogende wantu wonna oli ku lugendo n'oserera n'ogwa mu mulyango gw'enju abantu abasinga obungi tebagenda nazzi kuno bubanga otambula n'osukka olujjalo enviri ne zikuva ku mutwe kati zino ezange tozirabakonera singa mba nfunye okubonesebwa enviri ezo zolozya nga zigenda lwofuna ekintu ekyo nti enviri zikuvudde ku mutwe waliwo ekikutegeeza nti gy'olaga si birungi sala puresha wali obaddekawo nga mugenda kuzika mugenda kukola ki ne babayita nti basi ino taxi yino tugenda mangu n'obako ekintu ekigamba nti ate olina kiwerabidde ddayo ewaka osanga taxi egenze wayitawo essaawa ng'egye baga nti taxi bonna gye badde ogendamu bonna tekuli awonye ekyo ekyakugambye nti sookodde ewaka olina kiwerabidde oba ekyakulesezza ssente waka oba ekyakulesezza essimu oba ekikujjukiza nti oluggisu lusibe oyo ye Katonda wo be bajjajja baakulabudde nti gwe toli wa lunaku olwo togenda kutuukibwako kintu ekyo akiwakana genda kuwangato nze nkuwadde aganga ebisigadde gw'oloomanya ne bw'ofunanga ekintu ekikugamba ntogenda oba kino kikukyusa ku kintu ky'obadde ogendako tegeera nga butegeezi nti Katonda oli naye ne bajjajja abooli nabo bakubuulidde kyekyo kkola akalowoozo kawedde katugenda ku vidiyo butereevu vidiyo y'olwaleero nno ngenda kubeera mu mukambwe mukko era nga mujja kumanya lwaki ndi mukambwe mukko okusookera ddala entasiibe bulagiwa njala kwebaza bamasheeka bonna bavudde okuvumirira basiramu bannaabwe abakozesezza ebigambo ebisiwuufu nga birekeza Ssaabasajja Kabaka mwe bali kubeera abantu balamu nabalambulukufu okwogera ku nsonga ezo era njalo bategeeza ffe tetulina lutalo na Buisiraamu tetulina lutalo naki na Buisiraamu wabula ebigambo bimwogera bye birina obulabe olw'ensonga nti abantu abasinga obungi ffena tukkiriza mu Katonda naye ate okukkiriza Katonda n'omutegeera bajjajjaffe be bamuleeta kati mwenna abakoze ekintu ky'okuvumirira abasiraamu abakoze ekibi mbebaziza mu bali mubalirira nenjala bategeeza amasheeka mwenna Kuruhani mugivunule bulungi era musomese bulungi aya gy'olaba nga egenda kuvaamu emirerembe gyesonyiwe ate leka kwefula nnyo amanyi okusinga ddunda namugereke ya Katonda mu nsi kubanga by'osoma bawandiika biwandiike eyabiwandiika muntu nga ggwe ebbaluwa eno gye ngenda obbalagako essaawa zino yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna 1875 ebbaluwa eyo giraba ebbaluwa eno yawandiikibwa Ssekabaka Muteesa ng'agiwandiikira n'abakyala wa Bungereza Victoria ng'amusaba okumuweereza abasomi n'abasomesa nkiddamu ng'amuwandiikira omuweereza abasomi n'abasomesa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna 1875 ebbaluwa yeyo sijja gibasomera najja gibasomera ku Sande ogiraba ebbaluwa eyo mwe yayitira abayigiriza abayigiriza abantu be okusoma n'okuwandiika n'ababayigiriza eddiini ebbaluwa lwe yagisawandiika nga wandikira n'abakyala bungi sigira gisoma olwaliro so yensonga lwaki mbategeeza nti mmwe mwena bannaddiini buli ali mu Bwakabaka Buganda jjukira nti Bwakabaka Buganda bwe bwaleeta ebyenjigiriza era bwaleeta eddiini mu Uganda so njala tubeere bakakkamu buli omu nga munne ekitiibwa tewali buzibu. Alright, kati batutandikire ludda wa simanyu tandikire ludda wa katutandikire wa. Alright, owasanya Karu Charles Peter Mayiga Salo gamolenge jafuto badde mmego kansubiriti otuse je baliko jotusa kenga lumo nange wepo nange ndiye no gikola ku kafomu wane gulama ejikuba byo mutwe nejikutambuza nga atalina ko program ate bobera mu kamera ne webuzabuza nga afukana abantu gonna mazisonga ate kitufu kimanye wetogerero lwali loze kankwambule nensi
etegeere ekituufu kye kiri. Kansubireti Mr. President otuuse information gyengenda okuwa naawe ojja kwekwasizaako emikono ebiri. Okusokera ddala. Njala tegeeza mwenna bannayuganda naddala okusingira ddala abazzukulu bannambi bawangalya mu Buganda. Nti olwali ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2024. Nzize nwanagana ne Mayiga n'akabinja kakafutubadde Mmengo ku nsonga gye baali bakoze n'okuteekawo memorandum of understanding wakati wa Museveni, Mayiga, Salimu Sale, David Wasajja Apuuli mu ngeri bwe gye bagenda okusula Buganda n'obusaanyawo n'okuvvuula n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka nga byonna siteeti ebitaddemu ssente. Agawala mbalayirira kikyagenda maaso ate kigenda kuteekerawo ddala ekintu ekikya. Ndi wano tegeeza abaana bannambire bazzukulu ba Buganda okuvvuula n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka kusasulire era kuli mu memorandum of understanding. Mugenda kulaba we tulaga abasajja n'abakazi bagenda kusiwuka empisa balumba omutanda wa Buganda direct nga tewali abakuba ku mukono. Nkiddamu mugenda kulaba abantu abagenda okulumba Ssaabasajja Kabaka from nowhere nga bonna basasulire. Olwenda kuzo mwezi ziri 11 ogw'ekkumi waka 2024. Mugenda kulaba abantu bagenda okuvuma Ssaabasajja Kabaka nga bamuvoola bamulengeza. Ebintu bino birimu Mayiga mu memorandum of understanding ya sayininga birimu Salimu Sale, Muhoozi, Ssemwai ne Museveni. Ng'oyagala okukakasa nti ebintu bino mu Mayiga mwali na buli kimu bakimanyi bulungi nnyo n'abakungu b'Emmengo. Nti Mayiga ne Ssemwai ne Museveni bonna bali mu kusasulira gurupu z'abantu n'obubinja bw'abantu bakaggwa ensonyi, ngenda bayita bakaggwa ensonyi. Abagenda okuvaayo mu bungi nga bavuma Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti okumutta kukyagaanye balina kusooka muvvuula namumalamu kitiibwa okumulaga abantu alina kyali mu Uganda bamusse wansi. Njagala kubeera muntu mulungu muntu mumuki mwerufu nnyo. Mwenna mbadde ku social media mu bufuzi bwa Oweekitiibwa Dani Muliika tewali muntu yenna yavumanga Ssaabasajja Kabaka era bwe yamuvumanga wabangawo okumuwaabira. Mu bwajjebbi Walusimbi bwekityo, Oweekitiibwa Mulwanyamuli Simwogere bwekityo, n'abalala ku kyamayiga kubanga yalina enteekateeka gye mutaamanya. Mukimanyi bulungi nnyo nti Terefayina oba TV zonna mu Uganda ebyogerwa ku TV ezo bye muyita content, bye tuyita content, byonna biva ku social media platforms z'enjawulo nga bannayuganda abalina ebitone n'aboogera ebigambo ebiyitirivu bakola content. TV kozi basing okujja information. Program zikolebwa okuva ku makya mpaka lwaggulu eziriko abawemuzi ne baboogerako, eziriko abeeyambula ne babakola ki. Era nga ne TV ya CBS n'abakozi ku BBS bonna bakeera mu bintu by'okujja mu content gwe bagenda okukozesa. Ssaabasajja Kabaka bakamuvumira kati ndowooza ewiiki 2 namba. Tekuli mu Buganda yenna okuva ku w'ekyalo, ku w'omuluka, ku w'eggombola, ku w'essaza abaavuddeyo okuwambalira abantu bona bavuma Ssaabasajja Kabaka bonna basirise. Bannaddiini bonna basirise gy'obeera nti mu Uganda tebaliimu. Tekuli ayogera ku nsonga ya kutyoboola kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka bonna basirise. Bannabyabufuzi bonna basirise tekuli anyega okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu eyabadde mu nnaku ezo gy'abadde mu kuzika mwannyina Mugenzi Namagembe muwala wa jjajjaffe omukulu w'ekika ky'Embogo Omutaka Gaira Ganjuule yeeyogeredde ku nsonga ezo. Abasigadde bonna kiki kubanga bali mu system ya Mayiga. Mengo yennyini n'abagituddemu tekuli ayogera buli omu asirise. Tuganze ku Central Broadcasting Service Radio 2 abakozi baako bonna bayina social media platforms okuli Twitter, okuli TikTok, okuli Facebook n'emikutu emirala balaba engeri bavubulamu Ssaabasajja Kabaka. Tekuli wadde omuweereza ku TV ku radio eyo yavudde kwogera kigambo kyonna kikwatagana na kwantu bavuma Ssaabasajja Kabaka bonna basirise. BBS Terefayina Mayiga abakeera ku makya okudiscussinga buli kintu kyonna kyadde ku social media ku TV ku makya kawungeezi n'olweggulu bakeera ne boogera ku nsonga
zono Gloria Bugi simanyono omwana wa ono mwala muzata gwe yakula zobutonga bumbuzi abantu abeyambodde ono yavumyani oli yagerezani programu ezo nesoka kumacha tekuli no mwasobola kwogera ku nsonga abantu bavumye Ssaabasajja Kabaka bonna basirise kubanga bakimanyi bakaba bagamba temusobola kwogera kubanga bakimanyi balina okukola omulimu gwa mukama waabwe teri kwogera ngera babuuza mwenna bakola ku CBS Buganda kokasi mukolerani basibo ne banyabo mukolerani basibo na wabula mulina obudde obunoonyereza ku lumbuye asula ludda wa alyachi abeera kola kibi ne mwogereyo olumu ne muganda mwogera kubanga mutyo okulya nti ayogedde kulinya lye naye abantu bemumanyi we basula abantu bemumanyi we balya emirimu gye bakola na buli kimu kye bakola ne mutasobola dobba wandiikira ebbaluwa bawoningadde okutuusa olukiiko lwa Buganda kalubero wa Buganda caucus okwogera nti mwenna babola Ssaabasajja Kabaka mu kikomye mukulu akulira Buganda caucus MOP akiikirira Gomba ne banno bonna office ya Buganda caucus mu parliament ebayamba ki muwanga Kivumbi bano bonna bavuko kulisa yimo n'abana bonna babeera ku BBS tekulina omwasobola kwogera ku wabula basobola okwogera ku byobusego biri ku radio ebiri ku social media buli kimu tebasobola kuba okwogera ku masheeke wadde ku muntu yenna avodde Ssaabasajja Kabaka tebasobola kyogerako kubanga bire bintu bitegeke byennyini kati mbategeza bangi bagenda kuba basasuddwa okuwemula n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka bangi nomugenda bbala bakano mujja kajja nga mutegedde biki bye mbagambye bino byonna Mayiga abinamu mukono kubanga akimanyi birimu ku nsonga ezigenda ogenda maaso nga baagala okusula ekiyitibwa kya Ssaabasajja Kabaka nza mukitegedde bulungi nnyo alright awo nawo nvuddewo katugende wano era nga bwe nabalaze nti omukulu ono eyawamba Buganda kati nga ye Kabaka wa Buganda bwe yabadde mu Kyaggwe n'agenda n'alamusa ku ngoma ekitakkirizibwa mu Buganda nti kateri katikkira akkirizibwa kulamusa ku ngoma tetulina engoma ya Wakatikkiro nga bwe nabalaze akyagenda mu maaso n'okweyita Kabaka wa Buganda gye babeereyo gye banywerera bbiya nakibalaze bulungi nnyo gye babeereyo gye banywera bbiya omwami ono obwakabaka yabuwamba kati alina n'obudde obulamusa ku ngoma ekimenya amateeka n'obulombolombo nenno n'obwa Buganda kati olw'okuba nti ye Katikkiro wa Buganda eyawamba era kati ye Kabaka mukitegedde bulungi nnyo alright ndowooza ye kansoke mukwateremu mumalirize ndyoke muveeko kamukwateremu mumalirize ndyoke muveeko tugende ku nsonga endala Mr. President kansulenti otuuse abalangira n'abambejja basava ne bannava n'Abaganda mwenna ntandise ku Mayiga omukulu ono alina ekirooto ekyokufuuka president wa Uganda lwakuba nti yebuzabuza nga afukaanaaba wetwogerera olwaleero okusinziira nti olwaleero abaddeko ku kitebe ekya Chief of Military Intelligence ng'abuuza abasajja okulika birungi nti mutuuse mutya ku nteekateeka z'okusaanyawo lumbuye n'abalala naye ate ng'ate mu nteekateeka eno bamuzeemu nti naffe tukola omulimu ogw'enjawulo okulanga tumugjawo Mayiga n'ekitongole ekya Kampala Capital Authority ne ba-engineers beeremye era beesomye nti bw'etabantaanya wiiki eno oba wiiki ejja n'antawetwa ayinza okuba nga ajjirwawo akawungeezi mu ku nnaku ez'akawungeezi nti ye Mayiga agamba nti bateekeddwa okweyambisa akaseera kano nga ekibuga Kampala iddi waakyo omupya akyantannatuula bulungi mu ntebe bajjawo n'antawetwa bisigadde bajja bikola olw'ensonga nti balina n'okusaanyawo ekitundu kayanja ka Kabaka mu wiiki eno oba wiiki ejja saako n'ekitundu ku Masiro Mayiga kuno kwoli Abaganda muwulira nkiddamu wasanya Carol Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja ng'atuuse ku kitebe kya Ssemwayi yayogedde n'agamba nti balina okugjawo n'antawetwa wiiki eno oba wiiki ejja biseera ebya wiikendi nga nenda bugisimufungize nga iddi wa Kampala omupya tannabugumya mbooge mu yafeesi basobola okusaanyawo ekitundu kayanja ka Kabaka saako n'Amasiro oyo wasanya Carol Charles Peter Mayiga tugenda mu maaso ulira mu nkola y'emu mumpulirize bulungi nnyo ku Lwokubiri olwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Ekkumi-24
wakati we sawa 10 paka ku sawa emu n'ekitundu nga Mayiga yambirwako ekitongole kya Chief Tesomita Intelligence ekikulu ya James Birungi nga James Birungi yabadde omukwasaganya wa meeting yabadde ku Serena Ekigo. Mayiga nga Salonga Mulengeja yasinkanye ne bakatikkiro abava mu Bwakabaka obw'ebikwangala ebibikujju omuli obw'Abanyala, obw'Abaluuli, obw'Abakooki n'Obwakabaka obulala obufu bwe batadde mu Buganda nga obw'Emawogola obuli mu Ssaabamoli n'obulala obw'ebikukujju obw'Essese oye teyazze naye ng'ate ebyo ndaba babikoze bali Kigendo ku hoteeri. Ebiragiro okuva butereevu owa Yosenti Bahulwa n'ebiwandiiko ebyasayiningiddwa Mayiga ajja kuba ayamba abo abayita bakatikkiro bewa Kabaka obw'ebikukujju obusobola obwagala okufuuka obunene mu Buganda nga bwe lyeteekateeka lyo mu menana mu understanding nga bagenda kuba beeyongera okufuna amaanyi nga Mayiga abayambyeko bafune obwetwaze mu Buganda bwennyini ng'era buli kimu kyonna kiri mu nteekateeka mu nkola gye baakoze. Omukulu James Birungi mu kufundikira nga bali mu meeting ezo ne Yosenti Bahulwa eyabadde ku mutimbagano gwa Zoom Katikkiro w'Ekkooki Haji Abudu Kiwanuka ne Wasanya Carol Charles Peter Mayiga baamukakasizza nti bagenda muyambako okumegga Obwakabaka obwa Buganda era nga bo bamalidde okuba nti Obwakabaka bonna buno obufunda obuli mu Buganda babuteekamu busobole okuba nga bukola nga butandika okuba nga bufuna amaanyi ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Okubiri akavuyo kagenda kubeera mu kanji nnyo mu maaso awo. Tugenda mu maaso kati wulira nno kano luno lwe lukangagga lw'abataka bonna abaolekedde okutandika okulira ku nsiko nga Wasajja Carol Charles Peter Mayiga agezaako nnyo banoonya nga yambisa ekitongole kya Chief Tesomita Intelligence okuba nti abajjawo era nga bino byonna nabyo byateeseddwa ku kitongole kya Chief Tesomita Intelligence emuya ku barracks ku bataka abasuubira okutemula mu bwangu ddala kubanga bafuukidde Mayiga ekizibu. Bangambye ntegeeze yali ku Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dan Muliika weegendereze nnyo mu ntambulayo mu ndyayo n'ebintu by'okola kuba mmanyi olinayo n'omukolo recently. Oweekitiibwa Dan Muliika weegendereze nnyo ebintu by'okola. Bantegeezezza nnyo ngambe jjajjaffe Omulangira Kasimu Nakibinge ono nga yakulira ekiwayi ky'Obuyisiraamu ekiwangaalira ewa Kasozi emuyenga bwe mbaserabidde no Kasozi wa maye bigenda so jjajjaffe Kasimu Nakibinge Omulangira bangambye nkutegeeze nti weegendereze nnyo era weegendereze nnyo n'abakuumi bo si balungi nnyo weegendereze ekyo natuli nakigamba. Bangambye era ntegeeze omutaka jjajjaffe Alani Nakirembeka Waligo weegendereze nnyo gy'olya ne gy'osula ne gy'otambulira kubanga Mayiga akutambulirako. N'abamu ku bakulembeze abali ku lusegere lwa Mayiga nga naye mukimanyi nti Mayiga abamanyi temwagala mwegendereze nnyo ekyo nakyo mukitegedde. Nange wano wenagiddemu nga Mayiga abuuza nti olukwe lw'okutta Lumbuye lutuuseewa n'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'okutta Ssaabasajja Kabaka naye nga omukulu James Birungi amusekera mulinga kyamulinga Essaliambo ery'ensenke kubanga tamanyi bo bakola. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo obansooka empoozingemu oba ng'endere mu lufaaya ndowooza nakyo kankiiseemu lumu nakambiiseemu lumu kuba si byangu byakugatta bino okuddayo onoonye bino. Olukwe olw'okulumba ekitebe kya National Unity Platform n'amaka g'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okulumba Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi amaka g'Oweekitiibwa Lutamaguzi Ssemakula amaka ga Francis Jaake Butebi ne taata wa Zaake n'okusuulayo ebibaluka lugenda mu maaso era muteekeddwa okuba nga mwegendereza nnyo. Mukulu Joel Ssenyonyi weegendereze nnyo okusinziira nti batandise okukyusiza abakuumi bo nga tolina gw'osabye bakuleetedde buleetezi bakuumi. Kino nkyogedde olw'ensonga nti nasose kulaba amawulire aga Sofuluma nti bakukyusiriza omusirikale ate nange nengategeera nga bakukyusiriza abasirikale ale bangamba nkutegeeze. Gamba Zaake Francis Butebi yeegendereze nnyo ddala
gamba mukazi wa Kyagulanyi Robert Sentamu Babitungo muwala we ne mutabani we Kampala begendereze nnyo. Okay, tugenda maaso olukwe olwokulumba ebitebe bya Nuupu bwe bityo n'amaka bukyo kintu nakyo kimaze bulungi nnyo era mubeere begendereza nnyo ku nsonga ezigenda maaso mu mbeera eyo. Kati awo tuvuddewo ekyo mukitegedde. Mwonna bannayuganda bawangalya mu ggwanga lya Amerika naddala mu bibuga okuli California omuli Boston ne New York ne bannayuganda mwenna Baganda. Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga nabagenti alina ekigendero ekyokwesimbawo naye akiyisa wala tayagala bantu bategeere. Kati muwulire bulungi nnyo bategeeze. Mu nteekateeka gy'alina ey'okwesimbawo kwa president ng'ate amaze kwebuzaabuza ng'afuuka n'aba, Mayiga yagambye basajja be, Mr. President kansubira nti otuuse. Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja yagambye ba agenti be abali mu Amerika bagende mu maaso n'okutambuza slogan ebyobufuzi tebitwawula. Wonna wobeerera ku mutimbagano oba oli ku TV oba oli ku social media n'owulira nti ebyobufuzi tebitwawula, eyo slogan ya Mayiga n'emmwanyi terimba. Kati Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga ng'ali ku ssimu ku lukomo ng'ayogera ne ba agenti bali mu Amerika yabagambye wulira nnyo wano wantu wazibu nnyo wemmalira ano Mayiga mugenda munoonya n'amayambiya. Yagambye bw'ati, mwenna abali mu Amerika mu mitendera egy'enjawulo gye nateekawo mbategeeza obubaka buno temuteekeddwa nnyo kubeera beeraliikirivu njala mubeere nga muli basanyufu kubanga Bobi Wine n'ekibiina kya National Unity Platform kye mutya essaawa zino tekijja kutuuka mu Gwomukaaga omwaka ogujja nga weekiri. Mugende mu maaso n'okusapootinga enteekateeka zaffe kubanga mbategeeza n'okubabuulira nti Kyagulanyi n'ekibiina kya National Platform tebajja tuuka mu mwezi gwa Mukaaga. Mr. President Robert Kyagulanyi Sentamu manye kuno kuolewa n'akakusaliramu ne bannayuganda mwenna. Omabisere bisinga lweyagaliza muka kitawulo ttanyoko. Mayiga obukyayi bw'olina ku mwana wa Nambi ba ku muzzukulu wa Nambi ng'okolagana n'ekitongole kya East Chieftains of Military Intelligence n'ekya ESO okusaanya Robert Kyagulanyi Sentamu. Muganda wange oyinza okwagala okusooka Kyagulanyi ggwe ku by'oyagala okukola. Wabula mwegendereze nnyo mu message ezimu ze sisomye. Bino byensoma kati bifaanagana messages nasosoze njogedde wano oba nina message gyembuuse nga njala sooka gikoordinatinga n'eno. Omwami ono alina mission gy'amanyi entereevu nti ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Sentamu bayinza obutatuuka mu June next year. Y'ensonga lwaki mbaga president yegendereze nnyo abantu amuliraanye baakolagana nabo bannabyabufuzi ne baani. Ye Mayiga yagambye akabinja akakali mu Amerika nti tebeeraliikirira nnyo Kyagulanyi n'ekibiina kye kya National Platform tebajja tuuka mu mwezi gwa Mukaaga omwaka ogujja. Oyo nno ye Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga. Meeting zino n'amasimu gano agoogerwa ebiseera bisinga meeting zituula mu ssaza e Boston ku pub gye bayita Rhino Pub. Eno nno nga nnyini omusajja Munyarwanda naye ng'agimanaginga musajja Muganda. Mu kino balina enteekateeka nti luli abayimbi badde bajja mu Amerika abab'enjawulo nga abantu batera kugendayo wabula bakizudde nti abayimbi abayitako nga balina ennyimba ezisanyusa bajja bakolera nnyo okuleeta abantu aba buli kika okujja mu programu zaabwe. Kwe kutondawo ki programu ekya programu gye bayita tugende mu kikadde. Abayimbi bonna b'emyaka egiyiseeko abatandise okugenda mu Amerika, eno project part of it ya Mayiga okusikiriza abantu ne target zaabwe ze baagala okutuusaako obulabe nga bakikola mu ggwanga lya Amerika. Nkiddamu program tugende mu kikadde ng'egenda mu Amerika. Abayimbi abayitako batandise okujja mu Amerika mwegendereze nnyo kuba eno emu program Mayiga gy'ateekamu ssente ne basponsor bali eyo. So bannaffe bagenda mu bikadde bino mugende nnyo mwetegereze nnyo ebintu mugendamu.
bintu bino Mayiga yabirimu era nga akola n'abantu abenjawulo. So mwenna abanywera n'abagenda mu pub gye bayita Rhino Pub ngeno nyiniyo musajja munyarwanda go bayita Robert byange njogera kate ng'omusiza gule Siyani yono wano go bayita Robert yoyo nanyiniyo musajja omunyarwanda abanyarwanda bonna batula okuteeseza botya basanyawo Buganda n'okusanya abaganda bonga bali kusereza mu musolo yoyo Robert ajimanejinga yemukuru Serumaga yoyo mukuru Serumaga ya managing ebbale ya Rhino Pub abanyarwanda bakolera enkwe ezokusuula Kyagulanyi n'okufuga Uganda. So ndoza mutegedde bulungi nnyo. Mujja gendo kitegeeza nga luvannyuma lwa myezi 2 kugumu ng'abayibi bangi abayitako bagenda mu ggwanga erya Amerika okuyimba ennyimba naye nga bayina program eyokuba nti bagenda kukola ebintu ebyo. So mutegedde bulungi wosanga ki program kye bayita tugende mu kikadde sima biki ezo na program za Mayiga naye ekikulu ekyekinyusi kino yagambye nti babere bagumu nnyo n'okutambuza programs ze Robert Kyagulanyi Center mutasoka gwa mukaga n'ekibiina kya NUP bagenda kisanya okigenda kubeera abolished before June. Zino video mugenda zijjayo muzize. Mayiga openly told his followers in USA that they shouldn't be scared about Robert Kyagulanyi Center aka Bobby Wine. That Robert Kyagulanyi Center and his party NUP will be no more before the end of June next year. Because he knows and is working with the state. That's why he had sent all his agents across the world, including Uganda, to go around smearing blackmail propaganda against Robert Kyagulanyi Center. Mukitegeddawo. Kata watuvaawo mutegedde bulungi nnyo ensonga ezo. Kale abagala okumanya olulimi olubiri olwagudde lufaana balusibye busibi katimba tewaliwo wakisi yakoleddwa eyo current situation eri ku lubiri ye current situation eri ku lubiri Lwakabako lwamenye batadde obuteesi katimba kakakiragala mu kifo ky'okuyiwa matiriyo okuzimba olubiri batadde obuteesi katimba kakakiragala batadde obuteesi katimba kakiragala awo mu kifo ky'okuteekawo kampuni eyinza okuzimba amangu batadde obuteesi katimba kakiragala awo tuvuddewo kati Ndoza Mayiga namudiredda mutegedde bulungi nnyo. Kati nina wenjagala okulaga. Wewa. Katusoke tuyite wano. Mayiga nkyamo muzaakaawo mutegedde enteekateeka zaabwe na buli kimu kigenda mu maaso. Kati njala tugende wano. Mr. President Robert Kyagulanyi Center wapostinze akantu kano akavudde mu UBOS director wa UBOS ke yapostinze ng'abalaga ebyabadde mu kubala abantu n'ensobi ze baakoleddemu mumpulirize bulungi nnyo mu recording akantu kano. Mr. President Robert Kyagulanyi Center n'aba national platform n'abagala enkyukakyuka mwapostinze akantu kano era mukulu wa UBOS najja nayogera ebigambo bya Defane naga he can't resign because of the errors. Kibakola badde bakimanyi lwaki bakimanyi kandi okuvire ku ntono. First and foremost muli awo luvuvumo nti bayinza okugoba byabakama mulubula luvuvumo olwo nti bayinza omugoba just luvuvumo naye UBOS oyo director wayagikulira is controlled by
iso ne Ssemwai byonna bibakola biri well calculated. Boss akontrolingibwa Ssemwai ne iso byonna figures ze bakoze zonna zikontrolingibwa iso ne Ssemwai. Same figures zibagendo okukyusa n'okufumbirira okuteeka mu results z'obululu bugenda okuva mu 2026 nkiddamu Mr. President. Figures zibakozesezza mu kubala abantu zibagenda okukozesa mu kulangirira results ezigenda okuva mu kalulu akajja ka 2026. James Birungi, Emi Katabazi, Christopher Damulira, Muhoozi Kanyerugaba, Salimu Sale ne Museveni ekintu kino bakikoze bakimanyi bulungi bakubate bate munna kitegeera kati kati basomese mu kitegeere. One. Bakugambye bate. Ubosi Idi says the population figures for the Langi were endlessly given to Acholi, while for Acholi was given to the Bakiga, and that of Bakiga was given to the Bagisu, and for Bagisu was given to Langi. Kisawundiko okubanga kiri komiko oba kisesa nenga that's what they are going to do exactly. Kati enamba zino zibakyusizza jukira babadde bakuga njagala opuliza bulungi mu bigambo bibadde byogerwa nga ne ku internet kwebiri bakugamba nti Abaganda badde milioni 10. Njagala mumpandikire message 5 zokka. Ani abadde tamanyi nti Abaganda bali milioni 12 13 kudda waggulu na batakimanyi. Njagala ompandikire wano message. Omanyi naku zino njagala nepa information namwe abadde bagobera information namwe ne mukkiriza nti byinjogera bituufu. Njagala mumpandikire message ani abadde tamanyi nti Abaganda basukka milioni 10 okudda waggulu. Ninza message jomulwawo mu information etuula njagala muwandiike wano mbate mukimiti Abaganda basukka milioni 10 okudda waggulu. Milioni 13 right. Oyo omu. Lwaki bakugambye ati Abaganda bali milioni 7 kati. Lwaki bagente namba y'Abaganda ate kati yasse. Ne bagamba enamba y'Abanyankole yali nnye negenda waggulu kubanga Mwankole Museveni Mwankole bandonda ba MP bokka Museveni obulu bubeera nga buli ticket already. Kati bakulaga nti enamba y'Abanyankole yali nnye yagenze waggulu egobagana y'Abaganda. Tobuuzanga labiyo kyaze kitya nga Abanyankole bonna almost 70% babasa bamaze wali Abanyarwanda. Naba bano. Gotobuuza lwaki badidde Abaganda enamba ne bagissa ne balinyise nga mukimanyi nti Abanyankole waliyo genocide egenda maaso ne bagigiragira nga yenkanya ne y'Abaganda. Wano kati kiri ku record ng'oggyeko Omuganda Omugisu n'Omusoga bazaala. Omugisu n'Omusoga bazaala. Diaspora erimu almost million, diaspora almost erimu milioni nyako mukage ez'abantu abaafuluma. Abaganda almost baliko milioni 3 n'ekitundu Abaganda nazo tebazibaze. Ate nga ne gye baabalira ewamu tebaatuukayo kubala mu Buganda. Bagenda kikola batya? Bagenda kubeesinga ku region ne figures ze baaziwadde. Bazikubaganyemu bafulumiriza tizebyokulonda. Kino Chief Military Intelligence, Internal Security Organization, Crime Intelligence, ISO, SFC, ne Museveni bakikoze bulinga bakimanyi. Iyo sola kigeya buntasobola kukuki. Bayagadde baki ekyo bakiyita premeditated statement basindise message. Already buli kintu kyonna ekyakoleddwa mu kubala okwo bakikutte bulungi ne bakiwa bya Mukama era akina.
ze figures bagenda okozesa exactly okubala obululu bwabwe nga babwagala mwate mukitegedde omusoga mu kuzala teyamukwatira nsawo katongamba otya mu munyankola singa omusoga avuganya na muganda n'omugiso mu kuzaala abaana omusoga avuganya na muganda na mugiso kali mukitegedde bulungi nnyo. So Mr. President yagadde okutegeeza nti akantu kano wakapostinze naye temwategedde ekigendero lwaki bakakoze n'ekigendero ekibalaga nti already kubanze nafunye reliable source nti zino figures babalaze ne arrogance gye bakozesezza the exactly figures ze bagenda okudoktaringa kuba already baziwadde eddaani isi byabakama ze bagenda okukozesa era nga naliza ati sibazirina uza mutegedde bulungi nnyo aho tuvuddewo. Tugenze ku mukulu bona mukwate ntya simaira kumanya. Alright, katusoke tuyitako nawono katono ndowooza mwategedde bwe nabagambye ku programu y'olwokusatu ekyatutte Frank Gashumbe Mengo n'assignment gye bamuwadde omulimu yagutandise dda kano njagadde kabategeeza mukategere bulungi nnyo muwulire abadde avuma mayiga olwavudde Mengo bwati bw'ayogera mulyoke mutegeera assignment gye bamuwadde tewakola ki tewaawula kaakati wulira kati mulekerawo okuvoola Katikkiro wulira Katikkiro alinganga omusika oba omuntu omukulu mu family abaana abalalo abakomodatinga abantu balamu n'abatamiivu so Katikkiro wa Buganda abanupa balina okubalisiivinga ab'NRM ab'FDC n'abalala Katikkiro bw'akyaza ab'NRM mujja muvuma ekiro kiramba Katikkiro bw'akyaza abanupu NRM yo sinvumi oge mazima so nga bw'ogamba ekyakusanyusiza nti Mengo ffenna yaffe yes era assignment mugirabye bana abantu balowooza nti tukyali mu eri.com tulimu analog tetutegeera bintu byabwe assignment mugirabye assignment mugirabye kambadde muletegera assignment yono lwa ekyamututte Mengo owulira tewakola ki tewaawula kaakati wulira kati mulekerawo okuvoola Katikkiro wulira Katikkiro alinganga omusika oba omuntu omukulu mu family abaana abalalo abakomodatinga abantu balamu n'abatamiivu so Katikkiro wa Buganda abanupa balina okubalisiivinga ab'NRM ab'FDC n'abalala Katikkiro bw'akyaza ab'NRM mujja muvuma ekiro kiramba Katikkiro bw'akyaza awo tetugenda kulwawo njala tudde wano bulungi nnyo awo tetugenda kulwawo njala tudde wano nsokera Sudiru Paleria ndoza kansokera Sudiru Paleria mukuru Sudiru Paleria wonna wooli nkulamusizaako ssebo yebaleko ne bayindi banno wafulumizza akatambi kano ng'ogamba nti eggwanga ly'abayindi muli obutundutundu 0.01 mu Uganda naye ate mu kusolooza omusolo gwomusolooza okuwa eggwanga musasula ebitundu 6 oba 65 ku ssente zonna ezisoloozebwa ffe ne tuvvululwa nti kitegeeza miliyoni 45 z'Abannayuganda bonna basinga obungi batudde wansi tebalina mulimu gwe bakola abayindi bamusasula omusolo mukulu Sudiru Paleria jarasooka kubuuza sente zino ozijja Mumbai ozijja Bombe ozijja Kanattaka oba ozikolera mu ggwanga lya Uganda era ng'ozijja mu Bannayuganda kisookera ddala Sudiru Paleria sente zino ozijja Bombe Mumbai Kanattaka Chennai ozijja ludda wera ozikola mbaani Mr. Sudiru Paleria 90% of all money you have and the properties belongs to the taxpayers' money or belongs to Ugandans. For us who have been in Kampala, we know how you came and how you got that money.
Be very careful when you are addressing Ugandans. We know 90% of the money and properties you have belongs to Ugandans. Be very careful. I will not condemn you because the place where you were interviewed, I don't know whether it is advisable a person like you. I don't know whether you were already drunk or not. And I don't know who triggered this interview in a bar. I don't know whether you said all this when you are drunk at all. Because even the place where you were interviewed, it's not advisable. Omukulu abagenze mujja ku interview badde mu bbala. Bw'ati bwe yagambye. We can't go anywhere else. So we need an identity even within this country. And we accepted that we are in this country for 100 and something 20 years. Yeah. And there are a lot of African who have migrated here from other countries and they get recognition. So why not us? And we contribute a lot to the economy of this country. Asians are here 0.001%. Yeah. And we contribute between 60 to 65% of the revenue for this country. So then Uganda means something to you, evidently. It's my home. I can't stay anywhere. I have home in England. Yeah. And home in Dubai. This has always been my first home. This is your home. All right. Mr. Sulilu Paleria, it is evidently because I ever lived in India, in the province called Karnataka, that is Bangalore. There is a big post or poster which says welcome to India and welcome to the incredible India for Indians only and other Asian countries, whereby there is no any foreigner, mostly Africans, who can acquire citizenship. However much you have a lot of money. We know how black people like me and other African comrades like me, how they are treated in India. So for you, you are in Uganda, enjoying life, using taxpayers' money, blogging around that you need status or identity. You want to confuse Uganda that you have been doing business and getting a lot of money in Uganda without having identification? Or you don't have any status in Uganda? The late Idi Amin Dada, you know him. He told your fellow Indians to seek for citizenship in Uganda because he was trying to control his economy at that time. All Indians who were in Uganda at that time, he refused to acquire citizenship because what he was fighting for is to protect his people and his economy. All Indians refused. He chased almost the entire Indian community in Uganda. You understand? And he paid them. The same thing now you are trying to perpetrate here or to talk that you need status. Which status, if the government changes right now and we get you, can you explain to the entire world and including the entire world the way how you got or you got that money in Uganda? Because for us we know your history. You came with the Premier Rotary from Kenya, Nairobi to Uganda. You came with Premier Rotary. You studied from there. You gained fame. Museveni got you and he started giving you taxpayers money to be where you are right now. But you are trying to dig what you can't bury again. Mr. Sulilu Paleria, we beg you kindly and your fellow Indians, stay where you are. Because the history doesn't favor you and your fellow Indians. We're back in India. Africans are not welcomed and they can't even settle there in India. And we know how black people are treated in India, in other Asian countries. So how dare you start come out on media
giving us false information that the Indian community contribute almost 65% of the revenue. So, if I may ask Mr. Sudiri, the business you are doing in Uganda, you are doing it with your fellow Indians or you are doing it with Ugandans? Who are the consumers of your services and products? I think Ugandans. So I'm encouraging you to keep quiet, as you used to do. Because the more you come in media, the more you expose yourself, because the public knows. We know you. Tukumanyi mukuru. Esente zogamba musasula bitundu nkaaga mu bitano ku buli 10 ez'omusolo. Sente temuzijja China, temuzijja Bombe, temuzijja Bangalulu, muzijja mbanda Uganda kutaka lya banda Uganda nga ne sente zolina ebitundu 9 ku buli 10 ez'ala banda Uganda. Mulekerawo okunywa sigga. N'okulya kaamulali ne galiki ne mulowooza ndimo musinga okutegeera. Tusirise mutunyigiriza. Ennyanja Victoria ogisse ogwe banda Uganda ku mataka. Business za banda Uganda zonna abagudde gwozigula ng'okosasereza omuw'omusolo. Abamu ne buntu kano batta nga muza tetumanyi. Mukulu Sudiri weewo muze kono obubaka bujja kutuuka kubanga nkumanyi. Nyinza okubanga nkumanyiko 20% naye nkumanyi. Mulekerawo okubuzaabuza abantu. Sigala joli nga obadde ne bannammwe musigale teri abanyegako. Ne mutandise okwesiwaza nga bafuka banaaba nga mumanyira banda Uganda. Sente zonna ze muyina ebintu byemutunda mu bitunda banda Uganda, tembitunda India, tembitunda sime Pakistan, tembitunda mu Uganda, amataka ga banda Uganda. And moreover, constitution temuteekeddwa kweyingiza mu bintu bya kugula amataka mu Uganda, amataka ga banda Uganda, mwe muli ba foreigners, muyina kufuna lease. But you own almost 60% of the land in Kampala. The sente wazijjawa. Mulekerawo tumanyira. Gwe nkuvuddeko. Era genda maaso ng'oyogera. Ennyanja Victoria ogiseko almost 20% gw'omuntu omu Sudiri. Olimako ebimuli, otaddeko hoteri zo, otaddeko resort zo, almost kati ennyanja oyala kugiwa mu ttaka jjima nonte ekintu kyonna ekiri eno sayidizeemu nyo kyonna okimala ogoyiyemu ettaka. Ate nga si gwe susu wakikola dda. Genda mpola tukula mukulu. Awo tuvuddewo. Tugenda ku mukulu ono. Mukulu Mayanja, Minister, akola ku nsonga z'ettaka. Nkulamusiza nnyo ssebo gyebalako gy'otuusako engalo. Kansula gitambula bulungi. Ebiseera bisinga tugamba nti ekiyinula ennyana kiva mu kibeere. Naye kyandibadde kirungi nnyo okuba nti okweyita Mayanja ng'ovoola obuvoona obuddo n'ennono y'erinnya lyo gye liva kiba kiswaza. Twakola dde okunoonyereza tuli Muganda ekitali kibi. Naye ate osula mu Buganda mwolina buli kimu ky'okoze. Ebiseera bisinga mu abantu abalowooza nti mwasoma wattu ate muwutta. Mayibu osome nnyo owutta. Ebigambo bayogedde ng'olye mukono wattu njagala bikwatamuko okuvoola kwakoze okuvoola Ssaabasajja Kabaka. Era n'Abaganda bategeere bulungi nnyo ono omukulu bw'atyo bwe yayogedde. Naye njala kwebaza omusajja yabadde mu katambi kano gye kakkomeekereza. Mwami ggwe oli omu ku kakadde abakyamanya ennono l'obuwangwa n'okwagala Ssaabasajja Kabaka. Ngenda kukwata mbiga by'ono omusajja bye yayogeddemu. Olesa abamagogo, olesa ab'ebyalo, lwaki otabula
kansoke nkwate mwawo mukulu Mayanja minister kwasaganya ensonga z'ettaka ogambye mu administrative structures n'obyogera bulungi nga bombiteekateeka which is okay era tweyanziza nnyo naye njala kubuuza mu Uganda omazeemu bbanga kine ku myaka gy'olina osome byafaayo bya Uganda bisoma n'obimanya oba just obuuka obuusinga omuliro gw'oluyiira okusirika ebiseera ebisinga abantu si basiru wattu Abaganda oba Buganda bwe bwasooka Uganda mukulu Mayanja ndi wano okujjukiza Obuganda bwe bwasooka Uganda okubeerawo yali nsobi nakati bajjajjaffe gye bejjusa okugenda mu bufumbo bwa Uganda kubanga talina kyefunyeemu yagobwa mu ddiya nga talina kyefunyeemu ekyo mukulu Mayanja njagala okitegeere era ndi wano okutegeeza nti Obuganda eddagaano gye bwakola ne Queen wa Bungereza okusaba eggwanga Uganda eddagaano gye eri erina buli kimu ekyogera nti Buganda bw'erabanga enyigiriziddwa nga tefunye ebyo byateeka mu ndagaano esobola okuva mu buki esobola okuva mu bufumbo obwo era obufumbo obwo bwe buvaamu mwe gavumenti mugenda giteeka ludda wa singa Omuganda akira n'agamba ati kati akamanyiro kasusse njogera ebigambo bino nga bitegeezera Museveni singa Buganda ekera ku makya n'ewaabwe musango nedda mu kooti mu international criminal justice nega ati nzo obufumbo buvudde mu gavumenti ya mugenda giteekawa kyensoko babuuza era ngenda babuuza ettaka kwe mubologera kwe muvumira Buganda ne muvumira Ssaabasajja Kabaka n'otuuka n'okujolonga Ssekabaka Muteesa eyakkiriza endagaano ya Buganda okugatta ku Uganda ebeerewo n'omuvuma nti talina ttaka oba baagala baligule sebo njala kubuuza singa endagaano yetwalibwa mu kooti y'ensi yonna Obuganda ne bwetongola gavumenti ya mugenda giteekawa era egenda kuyimirirawa njala soka kubuuza Uganda nga bw'ogiraba tugambye nti Buganda yeekutuddeko efunye obwetwaze kubanga it is possible buli kimu weekirina emisango gye giri endagaano gye ziri mugenda kikye mulinawo first and foremost administration structures zonna zemukozesa oba infrastructures zonna za Buganda ettaka lyonna eriri mu Buganda lya Buganda n'Abaganda muno mwe muli amasomero amakomera parliament ebitebe by'amagombola amakooti na buli kintu byonna bya Buganda so singa Buganda ega nti twekutuddeko tukooya akamanyira kasumagizi yeyalira gavumenti ya mugenda gituzaawa era ku ttaka lyani kubanga ettaka lyonna limufutubaddako lya Buganda ne wefugira Buganda mugenda giteeka ludda wa gavumenti yammwe ettaka Ssekabaka Muteesa yaliwayo bu just freely government in fact nebizimbe byonna mupangise bipangise baba banja sente pya nenkadde ne parliament kwetudde kakibere kisaawe entebe kazibere state house zonna ebbiri kagabera amakooti kebere Kampala City Council wetudde kaberani gonna amasomero mu Kampala gonna byonna bintu bya Buganda mugenda mulina kiggwe nga Mayanja mulina ki mu government yammwe byonna muli kulizi ne lizi yaggwako dda Mayiga n'aziriwingisa nga Kabaka tategedde mulina ki you have nothing and if it was Sir Edward Muteesa tewali Uganda singa teyali Buganda tewali Uganda so gobodda n'ovuma Ssekabaka Muteesa n'ovuma Kabaka Mutebyaliko mutabani we n'Abaganda azifu nti mu Uganda gavumenti yava mu bbanga n'ejja buzi n'etuuka kati yawamba no ebintu bino biina emitendera abantu okusirika si basiru owulira ssebo njira kutegeeza ettaka kw'oyimiridde n'osimba amagulu gakulinga ng'emitwego egitega enkwale ettaka lya Buganda ompulira n'Abaganda bannannyini ettaka eryo weebali ekirungi mutulazeeko mwennyini nti buli ggwanga lifuze Uganda tegedde enfuga yammwe n'ebirowoozo byammwe munyigirize nnyo mutyoboole nnyo muvume Abaganda ekiseera kigenda tuuka nga buli omu tumanye empisa ze nga tezikyekweka tuzitegedde ku mmeeza omanyi konoweeka watu tokalinda kusaaba ttaka ne kano kasaabye ettaka tulitegedde tumanyirawo tugenda okaweekera nakyo
temukyalina kye musobola kutuula tugamba baganda nti ate munnange bino ate munnange kino kiri bwe kiti tugenda tutegedde bw'oŋŋamba nti munnange tukole bwe tuti nze nange ŋŋamba bw'oŋŋamba tudde wano nga tina tudde wano Katonda atuyambye okuti abaana ba Isirayiri baabonaabonera Egypt mu Bayibuli kwekweyagala balina kuba baategeera nti balina obulabe buli muntu yenna mulabe gye bali naffe mu nkola y'emu newankubadde tukyayinamu ebyerowoozesa nti biri nabali neffamu tutegedde abantu betudiringa nabo bw'aba aseka nga amannya agaziza sayidi eno aba ategeeza ki bw'aseka nga amannya agaziza sayidi eno ategeeza ki bw'awanika ebisige bw'akyusa amaaso n'agazze nabo ategeeza ki buli kimu kitegedde kati kamutunyigirize mukole buli kimu essaawa ejja kujja nga temukyalina kye mugenda tugamba kubanga wattu buli kayisa konna mukajjeo tukategedde temukyalina kye mugenda tugamba kibi nnyo okugatta obuliri n'olubimbi n'omuntu gw'otamanyi bigendererwa bye ekirungi obulimiro twabugatta ne mutwefuulira abaawulira oluyimba lw'abasudde ng'ayimba ennimiro y'okubuganga mugende mugitegeere kyekiseera kyo twagala obebaza nate infact bwe mbamusa mwongeremu otunyigirize mumaleyo buli kimu tukitegeere mukulu Mayanja ne Museveni mwongeremu tunyigirize twongere okutegeera otherwise kubaamu tukyebase mwongeremu tunyigirize munyigirize buli munyigirize bw'anaatuuka wano nga bw'olya wutu nawulira nga weebajjagala bajja kutegeera ekituufu mwebale gye mubalire mugende maaso munyigirize mukole buli kimu kyekisembayo okutegeera ani yaani mujja kuba temukyalina abo mambuka twamanya enfuga yaabwe abeeyita mu Maserengeta n'abeeyita Abaganda balina amannya nammwe tutegedde ndowooza bwe n'ebikulo byammwe tutegedde mwebale nnyo mubalire mugenda tugamba ki mwebale nnyo mwebalire ddala mugende mu maaso mutegedde bulungi nnyo sijja nakamalayo kati katuddeko wano omukulu ono gwe nabalaze Godfrey Seguya gwemumanyi nga Kayibanda namubalaze naye ndi wano bategeeza kankabazanyire kano Development Association akulembera abalundi bonna mu Uganda olwaliro ennaku z'omwezi nga 6 njagala okukwasa chairman wange owa Buyikwe District akulembera abalundi bonna mu Buyikwe District eno ye certificate yaffe ey'ekibiina kyaffe association yaffe ey'abalundi tukirundanye awamu ne forms kwagenda okuba nga aregistaringira bammemba awamu n'ebikozesebwa byonna byagenda. Alright, omukulu oyo Godfrey Seguya yataddewo ekibiina kye eky'abalundi beepamire naye ebwe nagenza okukola okunoonyereza okulungi tali serious n'akamu tali serious era saagala mweraliikirire ekibiina kye eky'abalundi beepamire tebali serious n'akamu lwaki tebali serious ye nga ye omuntu munnange yalowooza nti bw'anaabuuka ne Museveni ajja kufuuka wa kitalo nga bwe yali alowooza n'ebintu ebyo yabyogerako bamuggyako interview nga baakava ku CBS bagiggaddewo yayogera ebigambo bingi nnyo omwami ono ekimutawaanya mutwe gwe gumutawaanya lwaki era mbakubiriza omulanga abasajja bannange mukole nnyo kubanga obwavu mpologoma bukuli olaba obwavu bulya Kayibanda kino kyakola bakiyita kwetega ali mu kwetega akola project eno neri okusikiriza Yoseriti bahabula mbwamwe sente ng'amanyi nti Yoseriti wabula alukwata ku bisubuli ekijja bajja kiteeka mu project bajja kiteeka mu sente kati noono yayagadde ayite eyo atekewo ekibiina ky'abalundi kwepamira mbwafule nambaazi agambe Salim Museveni nafunye abalundi bajja tuwa obululu muteekemu ssente mukulu Godfrey Seguya Kayibanda nanyini kibiina balundi kwepamira ndowooza wakubye wafu okusinziira ku information gye nafunye
okoze projects nyingi nnyo Museveni akola bafune ssente kuba tokyasobola kukola ku radio yonna Kebere TV tokyalina mugaso mu Uganda kale bwavu bubi bokuli olaba ndowooza wandigenze ku ttaka ly'abajjajja beddene gye bakuzaala olime kasooli obe mwanyi ebintu by'okubuzabuza bannayuganda biveeko era mbategeeza sente z'omumusolo baziteeka mu bantu nga bano kati ono ssebo teyakoze mbwa andi w'amaanyi nnyo nno talina kyali nekiyakoze tekina gye kiraga in fact olwavudde ku conference eyo ku kamera ekibiina kye kyakomye ng'era ekibiina kyabijjira bwe kyava ku press conference ku kamera olwajja ku kamera nekifa ne kampuni y'amasimu empya eya Lukwago ne litandikano kiza Besigye gye bayita Hello Uganda Defiance Forever olwajjeko kamera ekibiina kyabwe kyakomye kubanga bannayuganda bakooka no ekibiina kye ky'abalundi twepamire olwajjeko kamera w'ekitiibwa kyakomye kasita nategedde investigations tebali serious n'akamu anoonya ssente kuba takyasobola kukola ku radio ku TV anoonya ajja ekigula magala eddiba talina de n'ekikumi mwavu muzivu naye nga yabera ku TV nga buli kimu akirina sere zaamugwako in fact anatena okuggweddalo kati mukulu Kayibanda Godfrey Baseguya Godfrey mukulu totumalira budde era saagala mweraliikirire nomuveeko talina kyali yalimu okwekolera myaka gye olw'okuba naye Munyarwanda alowooza ati ajja kuwakana Museveni byamulemye kale ebyo Mukama bye muwulidde nze mbyogedde bigambo byange muvunaanyizibwako temukyeraliikirira ono mukulu Godfrey Seguya Eke Kayibanda Bebe Nakona talina kyatugamba kino ekibiina kye eky'abalundi kwepamira awo kyakomye temukiwabudde talina kyazaako n'abala bangi bajja kukola obubiina bwabwe awo tuvuddewo alright kati mwenna abadde bajja bangoberera nabagamba nti Yoseri tibahawula ne famire ye balina ekirooto kyabwe ekya dynasty naye waliwo obuzibu buli luddawa bulina wano wakulu ayina muganda mu intelligence ojja mubuuza for further reference wulira bulungi nnyo mulabyeko olwaliro nti batadde ekifaananyi nti Museveni asinkanya amasala ya Amerika ne beegayagayamu awo n'agamba muhoza abeetonde biki wa oyo palapase ekituufu kiri nti wuliriza bulungi nnyo Amerika yategeeza Museveni nti ofuuse ekitagasa mu East ne Central Africa ate tuli ready kufiirwa oba kuleeta butabanko mu East Africa gwe lwaki yovaawo era ne bamugamba atageza okufuna ekirowoozo ky'okwesimba mu 2026 nkiddamu bamugamba atageza n'afuna ekirowoozo ky'okwesimba mu 2026 naye tannabaddamu wabula mmwe kye mutannalaba Omunyarwanda alina kali resistance yensonga lwaki babayita ba National Robbers Movement kali resistance akafuta ba robbers kuba kati Omunyarwanda bw'omugaana ekintu abanga lubirutula buti ne lukuba amaaso ne lukola kiddako kati Abanyarwanda bonna balina akantu kali resistance Museveni akimanyi tasobola direct confrontation campaign ezijja 2026 ayina kukola ebintu bino earlier than what we thought. Ladies and gentlemen, as we speak right now, Museveni is campaigning. Banyabo ne basebo Museveni bamugambe tageza nalozo kwesimbawo wabulo lwakali kali resistance akawa Abanyarwanda okubutaswala buli walagali kumukuba campaign buli walagali mukuba campaign nkiddamu na National Robbers Movement bali mukuba campaign buli mugenda mulaba nyonga agenze buli kitundu kyonna ekyeggwanga nga basi baguddewo kino simba palo kinze kino simba mwichako ali mukuba campaign kati National Robbers Movement oba National Rwanders Movement oba Resistance Movement head chairman wayo Yoseri Tibabulo tabayisira mutabani wakale kizibali mukuba campaign naye nga kiri kibamugambe tanna kiro sportingako ekyobuteesimbawo ekirala kikino kibamugambye manjana nenkuwa ebintu
nga nkuwerako n'obujulizi saagala ogw'omusajja atuwa information tekuli bujulizi njagala nkuwa ne nkuwerako n'obujulizi bagambye Oseriti bahabulwa fayiro gye twakusindikidde gye twakusavinze wagisomye n'asooka ne yeebuzabuza nga afukaana aba fayiro yagisomye wano njala bategeeza banyawo mubeere bagumu okuva mu 18 okutuuka olwewe njogera ebigambo bino buli kikolobero kyonna Museveni kye yali akoze bakimuteredde mu mpapula nga kuliko lwe yakikola be yakikola abajulizi na buli kimu ne bamugamba emisango gino gyonna ogyewakana kuno Museveni kwoli Muhoozi kwoli James Birungi kwoli Christopher Namulira kwoli Ebe Katabazi kwali mwenna kwe bonna gyenjogira bino mubimanyi bulungi nnyo nga basavinze Museveni bamuwadde criminal record ye since 1980 up to date nga evidence weri key witnesses webali nenga tebasobola bamulaga nti webali ne bamugamba oyina kye weemulugunyaamu ku bino oba kye wawakana nga tasobola kukiddamu era n'asirika ne bamugamba so time is coming you will answer all these yensonga lwaki omusajja ono kati statement zaakola tezikwatagana era ne byakola kati byanjawulo bw'obanga wafunye weetegereza independence de kiki walabye ekyenjawulo kanywe ku mazzi independence etera okubeerako ba foreign dignitaries abasukka mu 6 ku 10 ba foreign leaders 10 ekitone nnyo ba foreign leaders 10 ekitone nnyo kwabaddeko ogu wa Congo Black wa Central African Republic oye kyamulese yamulimbye nti jangu obeerewo wano kubanga nine subi erikola enguudo z'omu Congo naawe kola oluguudo luve Uganda lutuuke wammwe kye kyamulese yensonga tebamuwadde microphone kwogera kintu kyonna abasigadde bonna bafunye essimu okuva wabaavu over above abagamba omusajja oyo mumwesonyi kubanga afuuse ekitagasa mu East Central Africa bonna tekuli n'omu yazze wadde okusindika president omwe batazze either basindika speaker deputy we oba prime minister bameka bwe mwalabyeko ne mutabani we Lubuto Kyoto teyazze wadde okusinga ono mukazi ono wa Tanzania ngenda boy information teyazze owe bamukubidde essimu yabaddenka jangu wane wa Pilato teyazze dokusinga nduko omulema ene kinshasha teyafunye wadde omulema olaba n'oli eyekojowera mu mpale Kira Salva Kira teyazze nowa Somalia teyazze bulijjo kubeerako ba foreign delegates oba dignitaries abasukka mu 10 mwalabyekani Mwe temusomera basa temusomera baluwa mu basa buli kintu mukirekanga mu kiri olaba n'oli yeesalira obwayi mu ngoye teyazze essimu okuva ku ssimu endala yabagambye temutegeza lwaki tukyagenda mu maaso omukyalo ono Samia wa Tanzania European Union na America bamugamba amafuta ago gayimirize tebajja gasima ne yebuzabuza nga afukana aba wabula recently wabaddewo movement ez'okutambuza pipe ezigenda okusima amafuta ago nga pipe ezo ba China bye bawa contract ey'okutambuza amafuta ago era nabalaga luli movement z'emmotoka ezibadde zitambula emmotoka nga bitambuza pipe njala balagako n'ano sample y'emmotoka ebyo njala balagako wano katonda tetunnaba njala balagako wano ku sample y'emmotoka ebyo bibadde bingi nnyo nga China yeetaddemu ssente
Habibino. Moro kazi na nyenji zitise bintu bino nayo baje midume digenda okuba amafuta ga kusinza kulimba naye nga mpitirivu zibisibiyeko baje midume gino gigenda okuba amafuta gafanya bagafukusa bagatwala sijja kulimba naye nga bingi ate nga birudde baba nga biyitawo kati China yebadde ataddemu ssente era nga ye eri wiringi okusima amafuta ago gayisaawo gayise Tanzania. Kati muziri essimu ezakubiddwa abakulembeze abali mu East ne Central Africa temugezane mulinye wakasajja abo mubakubiriddeyo no Samia owa Tanzania. Kiki bamugambye? First and foremost, bamugambye Museveni is becoming a reliability in East and Central Africa, so we don't want to cause instabilities in East Africa. And we know that Museveni is a good influencer. He had influenced you to the extent that you started the kidnapping and the killing people opposing you. So stop that tendency of kidnapping and killing your opponents. Muchala Samia bamugambye tumanyi okolagana Museveni ya influencinga. Watandika okukwata bakuvuganya obawamba obattanga system wajijja Uganda kamugamba kikomye ekyokwata abakuvuganya. N'ekirala teka kutanda tukimanyi tuna information nti wadiringa ne Museveni okuddamu okutambuza amafuta ga Uganda ogayise Tanzania. Kikome bonambiro nga nenda bugisimu fungize owo ina kyotunoonyako. Samia esimbo zamuvugidde Museveni nawuliranga anyoka nenga tana kyakola. Kyovulaba tewali yazze. Kati Samia kusimu ezamuvugidde n'ekyokuwamba information yiyo muizo galombu yeyogeza yiyo. Bakubana olumungambwe bayewunzise naye ate kati Samia bwengeza bikola mu bitegeere. Nze wano mbambire wanga biterezezza. Esoma wait. The US government won't back down. The US envoy tells President Samia of Tanzania to stop abductions. This was on September Friday. This was on 20th September 2024. Mulekera okuwamba n'okutta abantu bavuganya. So ndoza mukitegedde bulungi yiyo. Mumwabeddemu ne yamafuta ne butaddamu kudiringa nani ne yoseriti bahabulwa. Ali munga upside down kandi ne nakitereza bwente dala kijja kubeera upside down za mukitegeera. So kati nange mbasi bitegeera bulungi nnyo. Nebe nakikola bwente dala kijja kuba kisigadde kyekimbanne. Nze wano banki labanga akitereza naye bwe kitebwe kiri. So ezo zimu ku simu ezafulumye ati yensonga lwaki ne Museveni byayogedde ebusiya byali tebikwatagana. Gwe mbuulira statement ya Museveni gye yakoze ng'ekwatagana teriyo okujja ku babalaza obukolomooni mayi bagenze ne bazimba zino bricks zaagana amaki alo chemical gye baagana okukozesa mu bazungu bagiyita batya bino buloka bino ebiringa abazungu babikozesa okuzimba no mwenda mumanyi abakozesa plywoods zino ezitali zamba wall plywoods ezibakozesa ez'obuwunga bazita plywoods kati ebiwunga bibateekamu ebyo kati ze buloka bano ze bakozeseza okuleeta asome bakomanda bwe zibaali bakola ebikonde ebibuloka nebulayi bubiri wano buloka okira kinene nga tekiwera wadde gulamu ze 10 nga tekiwera nga kibuloka kati badde batandika okukoba tisetiise ne samaamu bakoze function ya independence wa tewabaddewo kintu kyonna kiraga nti waddewo independence n'abantu basombe nakati abamu bakyaliyo tebannabaza gye badde balina kubeerawo. So tewabaddewo yo njagala olete nga yayogedde ekintu ekyamaanyi na biki byayogedde bizimbe tebiriiwo bakiyita bati asbestos. Yes, bakiyita asbestos. Chemical gye bakozesa evamu ebibulooka bakiyita asbestos. Ebibulooka badde bamaze oteekawo wakube bakola ki babimenya ebyo bye bataddewo ng'ekyamaanyi kyadde ku independence. Tewali kirala kyabaddewo. Kitegeeza ki wemukutte munyweze mutandika okuluma n'obwengo. Buli lwolaba diversion ezisooka mu 3 ku social media nga zitambula manya waliwo bitatambula bulungi lwakuba tebasobola bagamba. Nakano
Kakafundikire ngende ku kintu ekirala. Kano njagala muketegereza bulungi nnyo. Ngaye bagambye nti waliwo bagenda okulumba Ssaabasajja Kabaka bangi nnyo. Nakano mukabuuke. Chieftains of Military Intelligence ne Ssemwai balina akakodyo akalala ke baleese kali luddawa. Obukodyo buli obu bubiri. Akodyo akasooka. Bagenda kuddira babbologa bamu ab'enkyukakyuka. Bemmanyi nti bankyukakyuka. Naddala ndowooza bali ku ground. Babawe ssente. Bajje bawemule Muhoozi ba Museveni munkwate bulungi, listen very carefully. Bakyusizza muli okugula obuguzi babatwale. Kati bakyusizaamu katono nnyo. Bajja ne bakuwa ssente ne bakuwa n'olukusa owemule Museveni ba Muhoozi. Oyinza omuwemule ennaku 2 oba 3 ne bajja ne bakwata. Bakwata bakutwala mbuya oba kireka. Tebakuba kuwadde n'omuggo bakutuuza bulungi mu lecture room ne batandika okulecturinga. Butya bogenda okukola emirimu gyabwe ogenda gikola otya. Olukutwala ekireko w'embuya bakuteeka mu luumu ne bakusomesa. Butya bogenda obayambako okubega. Butya bogenda obayambako okubega. Ng'okomye weno mu public. Kino kiyinza okunyiizaamu abantu abamu nga temukitegedde. Naye nze ndi wano bategeeza bye njogera byonna n'obujulizi. Tebagenda bakuba wala bagenda bama batwale babatuuse babasomese bamale babate babadde mu saturation badde muffe kati muffe omanyolire komuli bali bamuwabye n'akomawo yakomyeyo mangu naku 3 wiiki kati ye bw'akomawo buli wajja mummwe aba afunye open gap ey'okufuna information yonna ng'agizzayo nga temwekengedde. Saagala mu nfundo ebigwomuyizo okuga nti omusajja yagayibwa ati ne ABCD bino byinjogera n'obu mbagambe bagenda batwala nga beefudde nti babawambire okuba nti badde bavunye Museveni babatwale babasomeseze ennaku 3 kunnya bamale babate. Wabula bakomewo eno muffe nga tebalina kizibu kyonna wabula nga bali mu kukola iso ne Ssemwai kyebaagala bazzengayo information baani abakyali ku mulamwa nabakyabala ako kubiri. Mwenna ba comrade aba National Unity Platform n'abagala enkyukakyuka okwetoola eggwanga lyonna. Either ng'oli mukulembeze oba ng'oli diehard. Weewale kye bayita ba local money lenders ku ground mu Uganda buli kitundu kyonna. Weewale kwewola ssente ku ba money lenders abo naddala abaaka bano ng'owayendaga muntu nga bakuwa ssente akapya kali oddawa. Ba money lenders bonna kati Abanyarwanda abali ku ground bagenda buli kitundu ky'eggwanga ewali ba diehards ba National Unity Platform nga abasendeekereza okwewola ssente nga bawadde endaga muntu. Era ssente bajja zibawa eziri mu kakadde plus. Wayitewe ebbanga ssente zino either zikulemerere oba bebuzebuze nga bafuka wana bango badde olina osasula ne babula. Batuuke mu critical moment y'ebyobufuzi bajje bakutwale butwazi bakuwambe nti bakututterwa ssente so sirwa byabufuzi. Kati international community fwe tunakuba endulu nti comrade gundi bamuwambidde egindi gundi bamuwambye yo Ssemwai ejja gamba nti bonna bemugamba nti ba political prisoners babakutte no bali ku misango gya kugaana kusasula abanjage beewula kye baagala okulaga international community. Do you copy that? The information is sana billion ya sente. Information ya lele sana akaumbika sente. Kachibadiremu. Comrade yenna ngoli wa National Platform ku level yonna kwoli ngoli mukulembeze. Weewala okwewola ssente ku ba money lenders Ssemwai iso ne crime intelligence akakatyo baleese kapya bagenda basikiriza okujja okwewola ssente nga mukozesa endaga muntu zammwe babawe ssente. Bwamala obbawa ssente
muyinza zisasula obutazisasula bwe munaabanga mutusizo zisasula basobola okujjako amasimu ne wayita ebbanga oluvannyuma ne bajja ne babakwata babakutte mbyabufuzi naye bwe munaakuba endulu nti comrade bamuwambye bali ababa batutte bajja baga nti tubadde tumubanja ssente zaffe zamulimu okusasula kati seemu ayine iso ne muse bajjaga nti bantu bamugandi ba political prisoners tubabanja ssente ziriko n'endagaano yiino so these are not political prisoners kaba katuweddeko oba okyabanja political prisoner oba okyabanja comrade ebyo nawe fumbira ku mbuya n'ekireka mutambuze video babifumbira mbuya na kireka kati gwe comrade ali eyo ebintu byoko wala sene ngoko sendaga muntu mwegendereze nnyo kubanke kakodi akapya akaliwo mujjaga ndi firi gundi bagati muga tuwamba abantu bano baba tuttewa kuba tubale tubabanja sente zaabwe bawanyondo baba tutte sife tubalina no mukitegedde unako mukategere. All right, tuvudde waawo. Nabagambako nti buli wabamanya ennyumba z'Abannayuganda bonna bwe bali abali mu Buganda. Nabagamba ettaka lino First Family ne Salim Saleh balyagala. Ne bagamba n'ekiteezi bwe kityo ttaka Salim Saleh yalyagala ne First Family. Ambaloza nsaaga. Waliwana abuuza nti saabyogera njala abantu basatu gende saayogera nti ttaka Salim Saleh ne Muhoozi ne First Family balyagala bamenya abantu. So simple ya neba yibago sabagamba. Sabagamba. Nabagamba nti wabamenya mwene ttaka Museveni yalyagala ne Salim Saleh ne First Family. Kibafa kiki. 1. Bafuna sereza ba investor bangi bayagala okwettaka within Kampala Mukono wa Kiso suburbs nga liri ku main road. Nabo bennyini baagala Mutus Empire nga buli kuba okufuluma Kampala kilometers 20 nga buli street kuliko bintu byabwe nga zonna street zaabwe amakubo gonna nga fuluma n'okuyingira Kampala kilometers 10 okufuluma n'okuyingira nga buli property yonna eriko ku main road yaabwe nga buli property yonna eriko yaabwe Salim Saleh Muhoozi Geneti Karugire Diana Patience Kaindo Tafire baani bonna ng'ebintu byabwe naye mu kifaananyi wano oyinza obutabalaba balina abantu bakozesa kati bwe nabaga mwaloza tusaaga kino kyekyabadde eyo mu Lutobazi bulira mu mwezi gw'okuna omwaka guno ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema bakola ebikwekweto ky'okuwenja ku baali beesenza mu Ntobazi gye byaggweranga amayumba gamenyeddwa ekyaleka abangi mu maziga. Kati enkuba yina entonnya nkola otya mwana wange nze akayumba kange ke nasookeramu nga baddaawo wekuzimbe kyokka libadde teriri busa ng'abantu abatamanyiddwa baleese emmotoka ne bayiwa ettaka mu kitundu ky'Olutobazi e Bulenga ku Remitiyana mu kifo wennyini awaagobwa abantu. Greda ne tractor birabiddwa nga biseeteza ettaka lino eryakubibwako ekibaati. Felix Mwanje Ssemuju ssentebe w'egombola ya Myuka wa Kiso ng'ali wamu ne bakansala batuuseko mu kifo kino ne beewuunya yaweereddwa obuyinza okuyiwa ettaka mu kifo kino ekyagobamu be bayita abeesenza. Gavumenti twagala otuyambe ku basajja bano bayinvesita abajja wano ne bayiwa amataka ne bayiwa ettaka ffe bannansi ne mututwala ng'abatali bannansi. Bana kuyiwa ettaka ku Lwokubiri ekiro twabitegeddwa na ku Luggulo ne tukubira ku bakulu nga mubo osi owa poliisi ey'e Bulenga atwalawo twamubuuziza n'atutegeeza nti yagezezzaako okujja n'abasirikale be ne bagezaako okuyimiriza abadde bayiwa ettaka naye n'afuna amasimu okuva waggulu ne bamugaa nti ajjewo mangu. Obayiwe mbasomesa ebintu bino mulowooza nti ebintu bino tusiika binyuma nabagamba mu Uganda mulimu organized crime ne organized criminals kati bakola ekintu
nga gamba Nema yekumenye nga of course Nema ina obuvunaanyizibwa ku lutobazi togenda kuwakana nenga Nema erina mwagirimu ayagala waawo bwe ba criminals kati crime gwe musango guli ogw'okubeera mu lutobazi kati boy walo kujjawo nga ba organized criminals bajja kati ba organized criminals be basendere bayiwo ettaka kati gobojja nga bano basajja bato bali ko government bebazze ne bakubira OC is among the organized criminals kati OC bwe yakubye simu yaddali awo ngesimu from above zimugamba jaba abasirikale bo bonna kati above over above mu organized crimes baba kubidda amasimu tumujje obusirikale bwa mwao bibitu bye tulusomesa muza tusika binyomo. We have organized criminals era in Uganda we have organized crimes kati zezo mukitegedde bulungi mumatu besomesa bintu bino mugati ne mwebuza amagezi emisange miteeketeke tulina n'abagizanga bateeketeke kyamale suwano abakimanyi kyamale situ akimanyi osa akimanyi dipisa akimanyi simanyi aradisa akimanyi nga buli ogendo olwo ko besimbagana muna ate munango abavu atukiriza okwogera abavu yali waawo kanka baddire ono nga mazo basomesa kiri mukitegedde buli kyetubaga bulijjo kankaze wano katono nnyo mukategeere bwenjagala mulire nnyo wano wambe bayita abeesenza gavumenti twagala otuyambe ku basajja bano ba investor abajja wano ne bayiwa amataka ne bayiwa ettaka ffe bannansi ne mututwala ng'abatali bannansi bara kuyiwetaka ku lukubiri ekyo twabitegedde na ku luggulo ne tukubira ku bakulu nga mubo osi owa polisi eyibulenga atwalawo twamubuuziza n'atutegeeza nti yagezezzaako okujja n'abasirikale be ne bagezaako okuyimiriza abadde bayiwa ettaka naye n'afuna amasimu okuva waggulu ne bamugamba nti ajjewo mangu abasirikale era n'abajjawo ekiro naye tubadde ffe kyetusaba mu mbeera eriwo twagala bwenkanya kubanga bwebaba omunaku bamugoma mu lutobazi kati nga waliwo ate ow'amaanyi aze mu lutobazi twagala tufune okunnyonnyola okutuufu ekyo mukitegedde bulungi nnyo saagala kulwawaawo baganda baffe ab'omu kiteezi nabo babagobyewo olwaleero babagambye naye befo bagobawo eno yali video omukulu yali video ya Rup ngali mu parliament akondemminga ekikolwa ky'okumenya abantu ne babawa miliyoni 2 ono Joel Ssenyonyi yali abyogera mu parliament. I am thinking about the 2 million shillings though. Maybe if the Prime Minister could break down and adumbrate what exactly is the 2 million shillings going to do. You see, I began by appreciating because something has come through. But I'm saying 2 million shillings for people that have lost everything is too paltry, it is too little. So I don't know how you came up with the calculation for 2 million shillings. Maybe if we can have a better understanding, because we who keep interacting with these people and their urgent needs and challenges, 2 million shillings is really a paltry sum. Maybe if you could guide us so that they know. So this 2 million, you can, I don't know, pay rent for this, you replace this, I don't know, help us understand how you also came up with the 2 million. You as leader of government, I mean of opposition, you can also make some contribution. People have been contributing. You can also do some contribution. Right, Honorable Speaker, the matter we are dealing with is a very serious matter. It's a matter of life and death. People have died. Many are still buried under that garbage. Several people have been to that place. I went together with a couple of leaders, donated items and so on. I'm not sure if the Prime Minister is in order to turn this into a jocular matter, because you are government, and that's why we are tasking you. So for us to say, one, we appreciate the 2 million, but it is too little, please add to it. And she's saying, no, you also go and contribute and add to it. I get the feeling like you are abdicating from your responsibility. That's why you are government. Is she in order, Right Honourable Speaker?
Omukulembeze Joel Ssenyonyi yatuuka mu parliament yakuba omulango okutakungula okuyamba abantu b'ekiteezi. Agavumenti bwe yava enega nti egenda bwa milioni 2 buli muntu anoonye gy'alaga. N'agamba ssente ezo ntono nnyo tosobola ziwa omuntu afiiriddwako makaage oba nnyumba yo ebintu by'omu milioni 2 asobola okuba ng'asenguka. Eyaliwo okulwa gavumenti okunnyonnyola ensonga zino yali Nnabaminisita Mukyala Nabbanja yagamba Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi nti naawe milioni 2 we ziba ntono gavumenti zeewa naawe osobola okusondayo ssente ne muwa abantu bali ssente kubanga naawe oli munnayuganda bw'atyo bwe yaddamu. Olunaku lwa jjo babagambye buli mwakwata ebintu bye ave waagende tebabaagalawo. Order from above. Order from above. In August this year, a disaster hit people of Chitezi in Wakiso district when a landslide of garbage buried several homes with more than 30 people losing their lives. To date, some people remain missing, believed to be buried under the garbage debris. All those whose houses were buried by the garbage have been living in these camptons with their children. Today, the State Minister for Relief, Disaster Preparedness and Refugees Lillian Abel visited Chitezi and handed them some basic survival items. However, during the distribution, she emphasized that they must quickly vacate the area and leave by Friday morning. We no longer want to see anybody in the camp by tomorrow. Camp is closed. Some were seen hastily packing up their belongings to find a new place. Meanwhile, the landlords in the area are concerned, questioning whether they will receive fair compensation from government. Kati twebuuza ffe abamayumba agaabuutikibwa ne tractor ge yamenya tugenda kuba tusinziiranga wa. Nze kanisa yaliwo amazzi ne gagisuula tetulina tusabira kati tupangisa mu bantu be mwawadde rent ffe tetulowoozeebwako tulinga ffe abataafuna na bizibu. However, Minister Abel reassured the landlords that the compensation will be provided at an appropriate time. Tetusobola okukola like that. Era bamweyagala tusobola constituting a committee. Wano. Ngaba landlords. The government also announced that a memorial day will be set to pray for all the souls lost in the Madame Lillian Abe, the Minister for Disaster Preparedness and Refugee. How are you, Madam? Hope you are doing fine. If I may ask, if you can resettle the refugees or the non-Ugandans for years in Uganda, and they end up owning piece of lands in different parts of Uganda, how dare you, within the small period of time, you order the indigenous Ugandans, mostly the Baganda, to vacate their places with immediate effect, that is today in the evening. If you can settle the refugees from Rwanda, Congo, and South Sudan for years, and you end up giving them pieces of land, how dare you chase away the indigenous with immediate effect with that smaller 2 million shillings of Uganda? Mutubalemu ku magezi. N'ekirala, Museveni njagala mutuyambe mutubalemu ku magezi wadde muluza tuli bassebo nnyo. Waliwo ekintu kye mukola nga mukikola na kumanyiira. Bw'oba osindika omuntu okuteesa n'abantu, osindika omuntu goboogera olulimi olumu ng'ava mu kitundu abeerako ne ka feeling akatono. You can't send Lillian Aba to start convincing Baganda in Uganda to tell them to leave from their motherland, to look elsewhere to stay. Njala mberemu ku magezi. Omanyi mu basajja mwe musoma temuyinaamu ka humanity. Nze sobola kuvaano ntulumbu yengenze kwogera ku nsonga z'abalugwala mu Northern Uganda atulenjogere na bwe njogere ku nsonga z'abantu. It is impossible kati mu ministry ya mulimu Lillian Aba ya temuli Baganda basobola kwogera Baganda bannaabwe kubategeeza mbeera nga bweri. Tosobola kuddira mbwa gitwala mu nkima eteeseza enkima.
ube embwe bulire nkimi bizibu yenjima no wa mwasomera management simanyi mwasomera management baboy mutulabanga abantu tulina ebintu bingi bye tulina mu experience bye twasomera tosobola banyonyola wano waliwo ekintu ekiri visible tosobola kunzijja nokuntwala mu Northern Uganda kutandika ku discussing matters concerned about the Northerners and the problem they are facing. I'm coming from different area of the country. I'm not I'm not among those people. Simaili ziu yabo si feeling amukwano gwabwe. Sina feeling ije bali. Kubanga sina body nabo. Kati gwa sindi sogoli mu lugwalo jo otandika okukujerega abakazi abaganda basajja baganda ku ttaka lyabwe. Amasomera management. Waliwo bintu amagezi amazaale buli muntu bamuzaala nago nesimanyi kilomeka abantu amuze balina mu management naddala mu crisis management olina okulaba omuntu ali suitable ogenda okonvinsinga abantu abo naddala ng'abafaana embeera obutonde n'ebirowoozo na buli kimu kyonna tosobola kudda mu muntu ava mu Northern Uganda atajja discussing issues z'Abaganda ng'Abaganda babona Buganda bamulowooza lunaku kisimanyi nakumanya mu basajja singa musanze nga mukama awo nvuddewo naye akikutta obudde kijja buta alright kangendeko ne mukama waliwo omwami sitera nnyo mwagala muwa budde naye olwaliro kamuwa obudde nammwe njagala tunaaviira katambi kano kengenda okuzanya mujja kuba munyumiddwa era njagala mukamusaliremu akasinkane oba akafune omukulu ono bamuyita Mukunja akola ku BTFM ebbanga lyonna limaze ng'akola ku radio ne TV ebiseera ebimu atera okujja nampisaamu eggaali nammanyira nenze ebiseera bisinga siyomba n'Abannayuganda nedda bizibu byange bya Museveni wabula ntera okujja nembawa ebyo balina okulabirako n'okutegeera kubanga tetujja kulwana nammwe abantu abamu olwaliro oyinza okulaba ng'oli mu SC oli mu radio gw'owulira olina emirembe kubanga olina ebintu byetasobola kwogerako bikufula nti olina emirembe naye ng'eri abantu abanyigirizibwa mu ggwanga b'otasobola kwogerako olw'ekifo ky'olimu kubanga ne radio ey'okulamu ya gavumenti yaba state mafias ukitegedde yensonga lwaki wavudde n'okola statement gye wakoze wagikoze nga gwe ng'oli musanyufu naye njala kubuuza singa bakeera ku makya ne bagoba ku mulimu ogwo sitojja kutwala wiiki zibeera 2 wa mwezi nga tonnafuuka ffe kye tuli oba Bannayuganda abalaba okudaalira nti gwe Uganda ogiramu emirembe wattu essaawa zino Mukunja emirembe ogiraba okeera ku makya akalimu ko weekali oteekako microphone otambuliramu olina akamotoka era okyafuna ekyokulya ne bujigizi okuva mu bulango ne bu handouts please oli bulungi nnyo gwe ekifaananyi ekikyo kirabiraawo wano ku bwenyi bwolabira Uganda ogirabiraawo nti gwe olina emirembe ozuukuka noddewo nga tewali akubuuziza ovaawa weenaani funguwa mulango kaakini gwe ensi yawe ogirabira which is okay naye singa ffenna ensi twali tugirabira gw'ogirabira kitegeeza ensi yandibadde teriiwo njala kugamba Mukunja oba wasoma amawulire bate wagasoma kuba basinga obungi muli ku lw'ebiyo ku lw'ebitone byammwe ebirala byebafuula bannamawulire ekizibu ky'omwana we kiba kizibu kyo ekizibu kya mukazi we kiba kizibu kyo ekizibu kya muganda we kiba kizibu kyo n'ekizibu kya neiba we kiba kizibu kyo n'ebizibu bya Bannayuganda byonna bibeera bizibu byo kubanga muli mu nsi emu mwogera ennimi za njawulo newankubadde mulina obuwangwa bwa njawulo ne tusinkana ebizibu byeimu mu Uganda. Mukunja tovangayo kuvumirirwa bikola gavumenti byekola era ne mukubanja kabaka onawulira nga ojja omambira onsinikirako amannyo mutukola ensobi y'okubanja kabaka nga baani nenkuleka wammanyiira nenjera kugamba mukulu eriyo banja badde bakola ku radio ne kati saa zino nga balombalomba naawe akalimu kagenda kuggwawo nenjagadde okutegeeza nti musome entuufu gwe wooli olaba olina emirembe kuba tukumanyi oli wa NRM which is okay naye bw'obanga toteekeddwa kwogera ku nsonga gireke nga obadde osirikidde ebbanga lyonna gwe kudaala ng'okimanyi nti eriyo abali obubi eriyo abantu abaafiirwa bizinensi zaabwe
eri abali mukomera nga tebayina musango eri agabagoba ku ttaka esaazi no Ssaabasajja Kabaka mufudde Kagoma abantu bali mukuttibwa bali mukuwambibwa bajjibwamu amannyo enjala toyogera gwosirise wabula omwami yavudde n'akola ka video kankabazanyire then ngenda kozaho ka video ka lecture omu agenda kumunsomeseza ayongere ku bigabye mugambi manyi kano kajja kutuukako mukunja omanyiridde ebbanga ddene nnyo nze sina buzibu naga nti ekizibu kyange kirina Museveni mu bannayuganda sina buzibu nammwe kubanga naawe olengerera mu studio yo n'akamotoka kovuga okuva mu studio noddewo nova mu studio noddewo banova ewo nodda mu studio ng'oga nti olina emirembe kubanga gwawo oli ebizibu byo bitaddemu gwe ne family ensi wogirabira na family tofa ku bantu balala wulira bwe yayogedde Sekyenjagala ku Uganda lwakuba abantu abamu bakiyisaako amaaso bw'otunuulira ensi endala simanyi Hezbollah simanyi Palestine simanyi biki ensi ziri mu ntalo nze kyesinga okwagala ku Uganda nti emirembe nsobola okukola nifuna okukola byenjagala tho waliwo ebimu ng'obwavu obwo si kikulu nnyo kale osobola okufunayo akatono kwolya nti nsobola okukola buli kyenjagala obudde nenva mu kyalo ewaffe mu nnimiro yange saawa 6 ez'ekiro nevuga nenkomawo ewange Kampala nenjira ku makyami ngenda nenkola nga nina emirembe sinaawo obuzibu bwonna bwe mba nsanze emirembe kyenjagala ku Uganda nti ffe tulina emirembe wano gende Southern Sudan olabe battiŋŋanira ku street gende South Africa olabe nti olutuukayo bantu battiŋŋana buttiŋŋanyi naye wano emirembe gyensinga okwagalawo emirembe gy'osinga okwagala wattu ogirina naye era amalawo emirembe ye Museveni wooli olw'okuba olina omulimu okola era buli kimu okiraba nga bw'okiraba naye tosuubira nti gwe eri abantu abalala balina ebizibu mwe bagamba nti atannayitaayita yatenda nnyina okufumba naye njagala kano bakakuteereko okawulire bulungi nnyo akalekicalo ono njagala muwulirize ka video kano mwennyini mujja kweddiramu mukunja ono wulira You there, second desk, blue jacket. What is your name? My name is Alexis. Alexis, please leave my lecture room. I don't want to see you at one of my lectures ever again. I don't understand. I am not going to ask a second time. Thank you. Why are there laws? What are laws for? We often live next to each other, but not with each other. We console ourselves that the problems of others are nothing to do with us, none of our business. And we go home glad at night that we're spared, but it's about standing up for each other. Every day an injustice happens in business, sport, or on the tram. Relying on someone else to take care of it is not good enough. It is our duty to be there for others, to speak up for others when they cannot. I am here to teach you the power of your voice. I want you to learn critical thinking to empower you to stand up for what is right, even if it means going against what everyone else is doing. abamanyi olunyanyimbe mutegedde message gyempereza mukunja owa Beat FM ne banne muka video kano sinze mbyogedde njagadde kamulaga birimu okusinzira ku byayogedde simanyi dakiika zensigazayo ziri nnya kamba nnyonnyole omukulu ono musomesa ku university bwe yatuuka mu kibiina yayagala okuleetawo okusomesa abaana bano mu ngeri gye baali tebasobola kutegeera abategeeza ekituufu olwatuuka mu kibiina yagamba omuwala omu nti gwe nnyaba amannya go ggwana n'amugamba nti nze Alexis
n'amugamba Alexis kwata ensawo yo ne laptop yo va mu kibiina kyange. Alexis n'abuuza lwaki, n'amugamba saagala ombuuze, kwata ensawo yo n'ebitabo byo ofulume ekibiina kyange. Alexis yali muwala wa mpisa, n'akwata ensawo ye n'afuluma. Bw'amala ofuluma, ku baana bonna abaali mu kibiina tekuli n'omu yayimirira ku ludda lwa Alexis kubuuza lekicara lwaki ofulumiza Alexis mu lectures zino. Bonna baasirika. Kubanga zirinda bulwange tawa musibe mmere. Lecture ono bw'amala okumukkiriza omuwala oli afulume n'abuuza kumwe mwenna lwaki tekuli n'omu asobodde kumbuuza nsonga ki lwaki nfulumya Alexis mu lecture room. N'ababuuza waliwo asobola okumpa ensonga lwaki kino kibaddewo, buli omu n'awaayo ensonga ye. Wabula omuvubuka eyasembayo yagamba nti kiriwo lwa justice oba injustice. Lecture namugamba oli mutuufu. Lecture nali kukubabuulira yabagamba atya. Fenna buli muntu alina ebizibu bye ng'omuntu, naye ate ebizibu ebyo bituuka ekisera ne bikwatagana, era teri muntu asobola kwemalira bizibu ebyo. Buli muntu ateekeddwa okuyimirira ku lwa munne, okufulumya eddoboozi okutaasa omuntu oyo aba afunye ekizibu. Bwe munaasirikanga nga temwogedde ku bikyamu bikolebwa ku bantu bannammwe, oba mu byabufuzi, oba mu byanfuna, oba mu byanjigiriza, oba mu byaki, kijja kuwa omwagaanya abakozi b'ebikolobero ebyo okutuusa ku buli muntu yenna ekikolobero. Oyinza okwekanga gwe asirise kituuse ku muganda oba ku famire yo. Bwe wataabe omuntu yenna asituka kusitula ddoboozi kuyimiriza abantu abo basaatuusi, omuntu yajja kufuna ekizibu. Naye bw'oyimirira n'oyogera ku kintu ekyo, abasaatuusi osobola obbamala amaanyi, era mumusitula eddoboozi lyammwe mwenna mufuna ekyokusalawo, era n'abasaatuusi ne bayimiriza ebikolwa byabwe bibadde bakola nga banyigiriza omuntu wa bulijjo. Kikkakatako okusitula eddoboozi lyo, okwegatta ku ddoboozi lyabo, okulwanirira abo abanyigirizibwa. Buli lw'osirika eri abo abanyigirizibwa, bwe banaamala abanyigirizibwa bajja kudda ku ggwe, kubanga bali baagala omuntu yekka abeerawo nga be bantu mu kintu, mu bintu ebyo, era nga bannannyini bintu. Do you copy that? Kati gwe musajja mukulu akola ku radio omukunja, bw'ogamba nti eddembe lingi mu Uganda, gw'ogenda n'olima n'ojja mu studio n'oyogera n'oddayo n'osanga femiro ne weepiica n'onywa kawalagiko n'osala kaccano n'okalakata omuntu ogyobera nti mbizi bagenda gitunda ku mudaala, n'oga nti oyina emirembe lwaki oyagala ku Uganda, mukube siri yali olutalo, kubanga e Sudan wali olutalo, simanyi mukulu. Ekireta ebyo kubanga abantu basobola kwogera ku nsonga ezo nga gwe. Ekibezeza Uganda obutaba mutabanko ffe twavaayo okwogera. Kati gobanga oyina media nga tosobola kwogera, kitegeeza oba oyina omusingi gw'osimira eggwanga nti ebikyamu bikola tosobola byogera. Ensi bw'eneeba etabangukanga twogera ku bintu bino, obanga titubyogeddeko, naawe ojja kuba toyina mirembe. Mukama bankomere vidiyo ewedde. Video wede tusingane ku Sunday saa 2 ejja kubeera open roof, ejja kuba ya masimu gokka strict ku Sunday. Buli omu kyajinga essimu yo gijje mu enfuufu ku Sunday, tulumba mbibuli bya Mengo kuba simu mpaka kuwulira bubi ku Sunday sawa 2. Video yewede bali kubeerako, abayizemu bali kuyiga, abatu information bali gitwala, n'abazisalamu okwetola ensi yonna bo bali balira kusala video zino, n'abazisanga ku YouTube bo bali balirira. Video wedde mukama abankoole.